ekituufu mbeera kitende ndi neighbor dde olugambo nandyagadde okulubawa naye bwe mmala okulubawa nzizaako ki? Njagala musooke mumpa assurance, musooke munfunireyo mukwano gwange looya, munfunire mukwano gwe nga wa poliisi kubanga baba bajja kunsookeza ku poliisi. Ndowooza tufune n'omulamuzi nga singa banteeka obukono emabega nina wentandikira nze nsumulule kubanga njagala mbabuli ekikomera kyaffe kitunudde mu kyawe direct. Nze mba mulaba ng'ajja nina obujulizi, nina videos. Njagala mbawo olugambo nga bwendeeta ne videos naye njagala mumbulye mugenda kumprotectinga mutya kuba oyo omusajja si food si mmere kulya. Musooke mumbulye we mmala oddubawa nzizaako ki? Musooke munfunireyo emikwano egyo gye mbasabye looya owa poliisi n'omulamuzi nze nsumulule. Amawulire ago mugafunye nti Pastor Bugingo ne Teddy Bugingo mbu bali bati baddiŋŋana. Ndowooza ezo ezaali ssaala z'abantu bonna abasinga obungi nti abantu bano baddiŋŋane. Era oyo agambye nti ba neighbours era mbu omukulu Bugingo agendayo oli oba bituufu oba nedda. Ffe munnange mpola mpola tujja kuba nga tugakutuusa kugona nga we gali nga we tugafuna wano eno we tugakuwa nga we gatambula. Bantu bange awo tuvuddewo amawulire ga omwana oba baby Lamont mwagawulira naye n'essaawa ya kakati abantu b'embalala babanda muliro bagamba nti balinze omwana ono azina omubiri gw'omwana ono gugalamizibwe naye nga tebagulabako. Kaakati mbadde mpitaayita naye ngo akatambi ono agamba mbu Dr. Shai tata w'omwana agamba nti yabeetaaganga mu budde buli ng'omwana we yeetaaga obuyambi naye nga teri ajja. Kati lwaki bayanguwa mu kaseera kano omwana ng'afudde? Si bigambo byange biibino. Wowulirira bino ab'embalala bawuniikiridde. Musajja mukulu bw'afiiriddwa omwana n'akweka omulambo. Abakungubaza abakedde mu maka ge n'abaasuzeewo nga balinda omulambo. Abalanga butamudduukirira mu kaseera we yeetaagiranga obuyambi okutwala omwana we mu mawanga agasobola okumujjanjaba. Musajja mukulu ono akyalumye n'ogw'engulu nti ye waakweziikira omulambo gwe n'abo abamubeereddewo nga yeetaaga obuyambi. Era benjogeddeko nabo abamuli okumpi baŋŋambye mbategeeze nti mulekeraawo okwagala emirambo. Abantu badaaga mulaba ne babalaajanira nga muli kye. Wenjogerera ekkeesi mwaguze dda, ezigenda okuliisa abantu mwazifunye dda, naye omusajja abadde alaajanira kuno nti bannanga omwana wange njagala kumutwala India neetaagayo ku ssente bwe ziti nga muli kye. Abakweseeko omulambo n'abalangira obusiru n'akamanyiiro n'agamba no mugende munoonyeze simpase zammwe ewa nnyoko n'obuziga bwe mukaaba obw'ekirogo si ku mwana we. Omwana we amanye abamubeereddewo n'abo abaamudduukirira nga yeetaaga obulamu. Bwe muba mwalemererwa okumuyamba ebituufu nga Katonda amuwummuza omwana obulwadde bumututte tewaliwo kibaddusa supiidi mu maka ge. Agambye mukkakkane mukole byonna bye mwagala ebyammwe musigale ku mirimu nga buli lunaku bwe mugibaddeko. Akaseera bwe kanaaba katuuse ajja kujja n'abantu abatuufu abamubeereddewo baziike omulambo gwabwe badde ku byabwe. Ye omusasi woze Calvin Kayanja abaagala okugenda. Omusajja nga si mwangu ebyo byomubiwulidde si bigambo byange. Kuva ku makya mbaleetera emboozi za Dr. Shai nga ab'embalala bakutte wansi ne waggulu. Kaakati ndowooza abaanukudde awo tuvuddewo. Munnange esitole za Lwasa ne Nash nazo zeeyongera era n'ebigambo bikyali biwanvu. Wuno nno Nash alukuviira ku ntono. Assalamu alaikum. I'm called Nash Glow. Yes. Essabo. Bannange nzize n'emboozi y'essabo. Nze bujja manyi Lwasa tasobola kuntambaala. Era nga ndi very sure zitasobola kunvuma. Lwasa ebyama byo nga mbadde nina bingi. Ng'okola ebintu bingi. Ng'atandika okuteerako buvidiyo mu clips anti wagambye ogenda kunzita era ojja kunzita. Tosookedde kunze.
no worries era wali ogenda kunzitanga simanyi singa sa fubutuka okay so kati kambabulize emboozi y'essabo abana Uganda byonna byayogeddwa ekamba nnyonnyo emboozi esinga eri ku YouTube channel naye we cannot wait. Let me give you the tips. Okategedde? Yes. Emboozi y'essabo nga tutuuka tugenda mu ssabo. Ras, ebintu ebyakuba byogamba ebyakuba ebyakuddusa nga tobirabangako bonneekwatako byali bikulanga ki? Bwe byakubuuza wali oyiye ku musaayi gumu 2 3 4 waddamu ki? Ras, wali oyiye ku musaayi toyiwanga ku musaayi. Lwaki byakuba oluboli okwobuuke ojjongwiri kyali ki ekyali kikubuusa awo nvuddewo Rasa musabe eyo wannyonnyola nti omugagga omuto yatwala emmotoka ya $1,500,000 najja nakozesa endagaano ya $2,200,000 nti azikuwadde bwe yamala ogikozesa nga n'emmotoka bagivuze n'adduka n'agenda bwe wagenda musabe wali ogenze mukola ki era omusajja yagamba atya ku muntu ayiye omusaayi yakuddamu ki Rasa mukazi wo utwagenda musawo mukazi wo owema oweggangu kiche wayogera ku nyumba eyo kyoyagala era kyoyagala okukola tikubanga abaana tebakuliko bali kusaidia mukazi bamugulidde n'emmotoka kyokka gwe nyumba alemeddwa okole kyoyagala ye nyumba giwasigaza wasigaye toyinaawo byapa oyayana buyayanyi Rasa ompulira tompulira emboozi y'essabo emboozi y'essabo ze nabadde sikisuubira nti emboozi y'essabo ogenda meme ogenda kunsalako ebigambo byo kakadde kawunya kakola ki ngambye nsuubira nga sisuubira nti emboozi y'essabo osobola oginyumyako bannaye nyongera okubajjukiza Rasa yeetaaga rehab obwavu mumuluma nnyo ate n'ekyokuli buli muntu alya ku ssente ya Rasa mbeegayiridde Rasa ali bubi Rasa asula enjala n'asiiba enjala talina yadde ebibiri oba muwakana abantu abamulabe makinge ng'asikidde ku kkubo mirundi emeka Rasa alina ekivuka kikyakola ne batambula mu nnyonyo obuziga nga basaba mutwala 2 buli lunaku abakimanyi mukimanyi ekituufu era bumala kungaizwera saa 12 nga bafunye ekibawezezaayo ne bajja ne balya kamere bwe baba bakalidde Rasa abantu b'amafuta bulenga yenna amafuta agaliko shero biki owakalekayo essimu mmeka oteekawo essimu n'ofuna amafuta n'otambula n'ogenda kuba natuka ekisanga kikyakuwa amafuta nga nange biyitamu ekyatutwala musabo yali nsonga ki mami tonzirukako nsalira amagezi byonna byonna byenkola biganye ndi musajja mukulu naye gw'oli mujagujagu olaba otulowaka naye okola ssente empitirivu Rasa essimu yali mu ssente mekeza messages ennaganagana naye medadi balabala mu ssente zennakakuwa era bwe wabba essimu wagikola kitya wayiwa message zonna Rasa nkubuuza ebibuuzo bino biddemu njogera ku kyemmotoka era accident twagifuna tutya tewangamba mami omukubali abana essimu ebaddeweddeko omuliro tewambuuza nti mami omukubali abana bebava okumbuuzaako mulabye nga ajja maaso nga aneki kubola okuba tuva ku nnyumba ng'olwayogera ku nnyumba gye bali tugenza okugira okolako by'omusawo tugitunde ne mugamba era akwesa ne mugamba omusajja akugambye tutankula mizimu ekyokukola ng'okimanyi nangamba jangu ovuge ne mugamba sisobola parking ebbali waayitedde kyebiri nga gamba parking ebbali era emmotoka negwa ku accident tonneesibaako ebintu by'obimanyi gye wabijja ogagga gye wabujja ne bye wasobya obimanyi Rasa sagala kwogera bigambo bingi naye ate ngenda kwogera ebigambo ebingi first of all leave my family gireke wagezaako nnyo gende wetwole family yange olawo obuzito bweriko ndowooza omanye ono ogisobola tojja kugisobola era nombuuza oli taatawo omutogo ngamba eyava mu magye Amerika yagavaamu oba byakusagalimba buli lwaki wali omunemerako nnyo ng'osaba n'ennamba ye nga mbikunyumiriza lwaki wali oyagala okwetoola abaganda bange bonna lwaki oyagala okwetoola famire yange obungamba nze kati wakange wammwe ngenda kunoonyawo obunoonya gagamba gwe atalina ssente waffe oyagazaayo ki Rasa tewazuuku mpazzi nkyajja nkyali ku mboozi y'essabo emboozi y'essabo accident Rasa bwe twagwa ku accident ne tudduka ku police MPG twasasula ssente mmeka era twatumira abantu bameka
nga tubali basatu betwasasula gwe watomera ng'omanya ekikutomeza okiŋŋambye negamba ayi motoka sigenda kugivuga bakinge n'otomera butomezi bantu kubeera border statement zavayo ng'otomedde ng'ebintu ebikugugumudde ebikulabasa okwebaka you know very well. Rasa kyembuuza bwe twatuuka ku poliisi ani esasula ssente ezo abaana bwe bakweza amata bitwatanaga emergency bakujja oleme kusulayo abantu ani yabasasula ku poliisi awo. Ekyokubiri emmotoka gy'ogamba bwe twamala okunoonya ssente $1.5 n'ezigyayo emmotoka kuba nagijjayo $1.5 eyange. Ekyokubiri bwe twamala ogitwala nali ngitwala nga taata wange mukubiddeko temmotoka njyayo poliisi ebintu biwedde negamba naye ayagala ngitwale mu garaji ye waŋŋamba tebanga ogitwala taata wo sigenda kuwa yadde n'ekikumi n'engitwala gye wagitwala mu garaji ye kabusuwokanikira amamotoka go yamalayo bbanga ki tiyamalayo omwezi gumu n'ekitundu nga motoka eri yefuusa ekimotoka nga ffenna babiri tulinnya boda era kasuku yajjanga waka wabangawo emmotoka n'emu tokyalina emmotoka gy'ovuga wayavuwala n'ekyokulya kikubula kambere brief video eno nsobole okugimalayo. Ndayira ne kulaani eno agambye $7 million sima nazuwa family yange zitwale motoka yange. Rasa wabaita yadde nusu bibiri n'okuluhani ku motoka yange ne ku bizibu ebyo byonna bye nafuna aleta yadde n'ekikumi tolina kyoli ofune $1 million. Kulaani eno nga njiwa nisenze nakwata emmotoka nenga nejja mu garaji ye nenjitwale wa taata wange nesasula ssente taata wange n'akola emmotoka. Taata wange naye n'ayongerako ssente ne tukanika emmotoka ebintu ebyetaagisa okugula emmotoka nedda ku kkubo. N'aŋŋamba kkiriza ebizibu by'oyitamu era omusajja oyo omuddiza emmotoka. Nyamugamba angenda kuvaayo emmotoka nja kugivuga era emmotoka wandaba nga ngivuga nga ndi ku dduuka nengenda mu byange nga bwe tuko kugiwuusirita mmotoka yange. Njagala mbeere kiriya n'ekyo nga nkutte kulaani eno titukanika ku mmotoka tolina na $1 million gisobola kuzijja kaseera kano. Rasa mpanikira kulaani oba olina amazzi mu nnyumba yo tolina n'amazzi mu nnyumba amazzi tugazza wahaaji wa neighbor omwana gw'ovuma mbwe ekizingiriti namuleeta luvannyuma nnyo nga nkoyo okusomba amazzi n'okwoza amazzi nga yanyamba ku maziigo omwana ne muleeta tolina n'amazzi mu nnyumba ogamba briefly ekyaccident oba nkivuddeko ba mukitegedde okimanyi emikono gyo gya musaayi ogenza otankudde ebintu ng'olina okuzaawo omusaayi era abantu bawona kufa. Lwasa nvaako lwasa ndeka wangambye ojjagala kuntanyala onzite nga obujulizi buno bwebuli nze nali mesi bintu ogenda kuntankuula ebintu byogera ntona nabyogera kyobola gayi weetaaga rihabu abantu bakusayira amagezi bakutwale mu rihabu ate abadde badde ku ssente zo bakusondera ssente oli bubi. Lwasa osikira kukuba buli lunaku lwasa toba na kyakulya nagamba abaana oba bakwagala nnyo emiliyoni emu gye bakuwa ng'omwezi gutandika ne bagikuwa obeereberemu nayo lwaki tebagikolamu shopping oba lwaki tebatuwa wiikire mane ne manya tinyakera ku makyanga waliwo emmere y'okufumbira ekyenkya ku ddagala ly'omira ery'amaanyi waŋŋambanga nnyo nkwatagana nnyo ne Ediga tasobola kubitegeera amanyi ssente gy'oziteeka abakazi olina bana lwaki wali otigisanga nze obagulira emmere emirundi emeka era omala genda n'osabiriza makingi n'ogattagatta n'ofuna ky'obawa. Lwasa nvaako lwasa ndeka ki ekyanzijja ewuwo okimanyi bulungi lwasa nazuuka nga emirundi emeka ng'ondi ku mutwe nekubuuza naye wootudde wano wootudde ondi ku mutwe ongugumudde saawa mmeka zino wootudde omanyi olekawo bbi ye n'ekirala musawo kyoyogera gendako akupamyapamya amazzi lwasa wali badde nga omwana w'abandi abadde anjolera amazzi akunyiza amazzi lwaki nzingazinga ebisuka nebiteeka ku saidi era lwaki nebweŋŋamba banaye lwasa kendako mu ttooyi tofulashinga amazzi tosakwata baketi kuyiwako mazzi tosangula mazzi panti zo mbadde manya zinyika mu baketi ne zisulamu oba amasuka omwana govuma yabadde abinyambako oluusi nga nkooye ne tunyika amazzi ne tukatugoza enkeera. Lwasa olina ebikolobero bingi lwaki ebintu byo bimanyi byonna lwasa nvaako wafukira ddala masiikini bakusondere bakuwe ssente odde engulu ekyokukola okimanyi naye wali wekyusiriza mu nze ku lasti paati tujje ngenda okubaleetera. Lwasa nvaako nviiraako ddala lwasa lwaki wali wagala nnyo nzire wakandikirawo okukola lwaki wali ofaayo nnyo n'obusente bwe najja ne kujja ku popopo abantu kamera gye bandaba ng'oyagala nsengula ebitumbize waka mbeere waka era wali oŋŋamba kitukole waka mugawulidde ate munange ye omukulu Ssekakiti ye yeewaayo kubanga ayogera ebiruma Abannayuganda era avuddemu omwasi naye ye General CDF ekyamazima ekimala abaawangudde okulonda ndowooza kyekiseera betwawangudde tubate naddala betwaggalidde kati tukyabavunaana kinaddala nga byakunoonyereza bukyanga beedi mutwe basibwa bakyanoonyereza paka ddi
bakivumbi wali muvuka Kanyamya munne wa mutwe n'abalala bana bino tubyogera tuti mwe tamanyi kyekitegeeza basebufu gye bali Mamadi Sebufu wa Payini bakyanoonyereza bobonoonyereza ebbanga bikiriza byonoonya bikubuze ak'obuntu kaluwa mu magye g'eggwanga baseba batutwala mu layini eyo gwe mukyala obwakkulisaayo olowooza ku mukyala w'abaana baseka Marijani manyi bajje nomugenda kuzza abaana bammwe ku masomero abaana b'abannammwe gwe gy'oli ssebo nakagalira 12,000 nakatanga tewali buzibu ne muli bw'otulamu ng'omu kati bw'oggalira 2 n'ofuna ki kwandooza ne bw'oggalira omutwale era osigala era yeggu saatera bw'ota ndooza kyabuntu jeno Saabaduumizi CDF nsaba Allah abalungamye na ffenna Allah atulungamye naye lino eggwanga oba oli awulya ffenna nsobi zibaawo eri buli muntu yenna n'endowooza abali waggulu era balina zikwatanga era abali waggulu kati n'abali wansi tubakwatira nga abali wansi ng'owa waggulu ensonga zazikwateranga ali waggulu nga bwakwata owa wansi era mukwatanga owa wansi bino byange mmanyi nti bisobola okunnonesa naye wendi sina buzibu kwakati kale sina buzibu wendi wano buli lwakuna bwobawo ninze simbaawo era bana balakiza ne wiiki ejja nzija ate era ne bwe nva wano naye ne bazanya ebitongole by'ebyokwerinda kuba tutambudde nnyo nabo mba nabo era ne muno munyinza okuba nga nnyinamu sikinako buzibu bwonna kuba tebaba kukola batyo bantu bandimpaayiriza awo tuvuddewo mbadde mpitayita nno naye nga wakatambika omukulu Honorable Ssemujju Nganda ononno bambi akalulu kamukuba naye nne ekigambo kyayogedde mu butuufu nga bisesa nabadde ku TV ne Mao akolagana obulungi ne NRM naye nga naye akaba ne DP bagibbye abe NRM ne bwoba okolagana naawe wakubba kakati teriyo atakaaba luno efuuse mpaawo atalikaaba agambye mu mpaawo atalikaaba era teriyo atalikaaba naye nga weebale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambye nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya wano wokka tuba tubikutuusaako mu bujjuvu bwagwo mawulire mangi nnyo era nga tweyongera okuba nga tunuulira ebigenda mu maaso tweyongera okuba nga tubikubamu tooki bintu bingi nnyo ebitambula ensonga y'abasibe oli agikonyeeko abantu bangi abavuddeyo okuba nga bakuubola naddala bano abali mu buyinza nti bw'oba akalulu kaggwa ne babalangirira kikyo lwaki mutaddewo embeera okuba nga abantu ate mubataddeko ekibeerabeera okubalemesa obulamu zezo ensonga zimu oli omwami Ssekakitiza ayogeddeko n'agamba nti abali mu makomera mubate bw'obanga mwali mumutidde oba mu kaseera ako kati buli kimu kyaggwa era mwalangirirwa kati talaba obuzibu kwe buva okuba nga abantu abo tebasobola kuba nga bateebwa olunaku olwaleero nze wennino munnange okuba nga mbikutuusaako era nkwebaza ne sekwebaza yenna okuba nga okyali naffe kubanga otambula naffe akadde nga kano tusimanye era tusiimira ddala nkugamba kimu nti gwe tojjanga okwo olw'omukwano omungi gwetuwa era tuula butuuzi kalira nywera anti amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala bingi nnyo bikyali mu stock ate era abamu ku nsonga ezaaliwo juzi wano eno ku kitebe kya NUP babagambye nti bw'oba owulira nti okyemulugunya nti Secretariat oba Secretary General mukulu David Lewis Rubongoya ebyayogerako nga tokkirizaganya nabyo oli wa ddembe okukola ekyo gwe kyowulira nti kyekisobola okubanga oba oliyawo kijjawo obukulembeze obuliwo
naye nti bo waliwo abakkirizaamu kyeyagamba nti kyebaba bagenda nakyo. Sigala naffe tova.